kubanga ne God tekitegeeza mutonzi. Never. So kati ekigambo God, in fact bwogenda okukyulira abakyogera obulungi ng'omusajja Kayanja yakijjayo bulungi akiyita God. And my God shall give you rich. Kati ekigambo kino God eri G-A-W-D. God. It is G-A-W-D. God. God is a Babylonian deity for fortune. Katonda lubaale ow'aba Greek ow'ebyenfuna. Yes. Kati mwemuva ekigambo God ennyukuta 3. God. G stands for gold, O stands for oil, and D stands for diamond. Mfuna. Eno Bible yange bagiyita Hebrew Roots Bible. Hebrew Roots Bible etegeeza direct translation. Direct translation ekitegeeza eva mu lulimi lumu lwokka Olwebbulaniya neyingira mu Luzungu. Okay. Teyita mu nnimi ndala zonna. Kati bw'ofuna ekigambo Allah Malaki essula 2:2 ojja kusanga nti Allah kitegeeza kikolimo. Kati amadiini gayina half truth. Ekyokulabirako mu Bayibuli temuli Sunday, mu Bayibuli temuli Easter, mu Bayibuli temuli Christmas. Ebyo byonna mbaga za bukafiiri. Panga tena bakuyitibwa Roma yali eyitibwa Saturnalia. Saturnalia kitegeeza ati city of Satan, kye kibuga kya Sataani. Ye Saturday. Ye Saturday, ekigambo ekyo Saturday. City of Satan. What does that mean? Omukulu gwe bayita Pope mwatuula. Papa yakiikirira Sitaani ku nsi. Kati amadiini g'owulira ge bayita amadiini gonna mwegafubutukana oba abeera omusiraamu. So eyo friga kiva mu kigambo Friday. Friga ye Bikira Maria. Bikira Maria si ye maama w'omulokozi. Kyo njagala kukiddamu. Bikira Maria mukyala mulala nnyo. Era ewaabwe bamuyita Semiramisi. Yoyo mukyala ayitibwa Semiramisi oba gwe bayita Bikira Maria. Mukyala muzibu nnyo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Webale kubanga otwegasseeko nate ku Yugi Updates. Olunaku olwaleero negatiddwako omukulu bamuyita Karugaba Yofesi. So ye senior elder ow'enzikiriza ya Yawe. Akagamba ako nze nkamanyi mu nnyimba mwe tutera okukayimba Yawe 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 naddala abalokole mpulira eyo nga akayimba ako kabeerayo nnyo naye no si balokole bokka n'abakristaayo mpulira nnyo oluyimba olwo nga bagenda maaso n'okubanga baluyimba. So senior elder mu nzikiriza eno eya Yawe naye olunaku olwaleero agambye nti okusinziira ku bye tuzze twogera n'abantu ab'enjawulo bendeeta ku Yugi Updates naddala mu kigambo ky'ebyenzigiriza naye agambye nti kajje abeeko ettaffaali lyagattako. Nsanyusa okulaba mwami Karugaba. Nze nsinze ssebo. Mbuuliza ku bana Yugi Updates abatulaba. Ekisooka nsooka nga bwanyanjudde bampita omwami Karugaba Yofesi. Ndi musanyufu nnyo. Oba abamu bampita Yusufu. Mu Lwebbulaniya Yusufu kitegeeza double portion oba emigabo ebiri. In other words omugabo gw'ebyenfuna ate n'omugabo gw'ebyobwakabaka. Nsanyuse nnyo olw'okuba nti omwami ono avuddeyo nnyo ayagala kumanya biki ebintu ebikwata ku nzikiriza nga sinaba kugenda mu maaso nja kusooka maybe
neyanjuleko mbabuulireko katono nnyo akawa belief system oba enzikiriza yaffe. Ffe tuli basajja b'Isirayiri era ddala twekakasa mu bye tukola tumanyi nti really biri mu byawandiikibwa era byenze okwongerera ku ttafaala eryo. Ate n'abakkiriza abeeyita abakkiriza era nammwe mubeera bantu ba Isirayiri olw'okuba nti okukkiriza kutegeeza ffenna jjajja waffe y'omu tukkiriza okuyitira mu Abraham era kyekyo lwaki twafuna omulokozi. So kati mu bimpimpi tukkiriza omulokozi omutonzi ayitibwa Yahwe ly'erinnya lye. Actually simanyi oba kijja kunyangwira okwogera mu Luzungu n'Oluganda. No? Okay. Yahwe, you see, some people have got problems. They think that you can change names at any time, whatever you feel. But there is also principles that you have to understand. A name is a revelation of authority and character. If you change the name, meaning of the name changes, character within the name changes, and the authority within the name changes. So names do not change, but they are transliterated. What do I mean? Names amanya gasobola okuseerezebwa naye tegakyusibwa. Ekyokulabirako bampita Karugaba naye bwe ntambula n'engenda wabweru erinnya Karugaba tebasobola kulyatula. Baatula Haro Karugaba naye ate mu mpandiika oba ku gundi yonna ne bawandiika erinnya lyange nga bwe liri. Spelling tekyuka. So which means n'omutonzi waffe eyatonda eggulu n'ensi ayina linnya limu naye ayina ebitiibwa bingi. Erinnya lye ye Yahwe. What does Yahwe mean? Two things. Yah means he exists and he changes not. Wendi ate sikola ki sikyuka. We means two things also. Creation and salvation belongs to him. Obulokozi n'ebyatonda biri mu ye. So bw'ogamba nti Yahwe oba otegeeza oyo atakyusibwa linnya lye ate n'ebyatonda n'obulokozi nga biva eri gy'ali. Kyekigambo Yahwe. Naye sooka onzikirize nzije nkubuuzeemu nange kubanga olunaku olwaleero lwe mpulira nti eriyo enzikiriza gye bayita Yahwe. Kubanga bw'ogamba nti Yahwe ye Katonda. Yes, ye mutonzi. Exactly. There is a difference between Katonda n'omutonzi. Kubanga Katonda katini nnyo. Katonda wetonda asula wali mu ggulu emukono. Katonda wetonda esebo asula twogera ku Katonda w'omuggulu. Kati omutonzi twogera ku Katonda owetonda. Era kyenkugamba era Katonda wetonda asula mu ggulu emukono. Aina abaana 25 Lubaale Mukasa Kalondoozi Musoke buli bintu byonna ebyo ndowooza obiwulirako. Balubaale naye bwe tutegeeza nti omutonzi sirinnya kitiibwa. That is the work that he does. But what is his name? Era kiringa mu Luzungu, who is your creator? Because creator does not mean it. It's not a name. But it is what he does. So, if you are asked who is your creator, the name of the creator is Yahweh. That is his name. So nange bwombuuza ani yakutonda nange gamba Katonda. Anti kati obadde okiyita bwotyo. Exactly. Obadde okiyita bwotyo naye nga Katonda katini nnyo because kakoma Buganda wokka. Era kyova olaba kigambo Katonda kikoma Buganda wokka Kabaka wafuga. Era bw'ogenda Embarara ojja kusangayo Ruhanga. Ate nga Ruhanga ina abaana bw'ogenda Busoga Keiru Kakama Kahima Kibumba. Bw'ogenda Rwanda ojja kusangayo Imana ya Nyagasani. Nyagasani is the god of stealing cows.
Exactly. So all these people, what actually people have been thinking that they are worshipping the Most High, they are actually worshipping the Most High through the idols, their idols. So they have never worshipped. That's why you see in 1 Corinthians chapter 20, verses 20 to 22 there. Tusobola okusoma katono. Kyekirizibwa. Eka tusomewo tuwulire. Buli olukya nina nange byenjiga. Exactly. Kubanga bw'ongamba nti Katonda kyawukana n'omutonzi. Yes. Omuntu era aba ayagala amanye nti omutonzi yaliwa, Katonda yaliwa. Bw'ongamba nti Katonda kikoma Buganda. Era ndowooza kituufu. Okiraba? Okuva gwe 19 agamba bw'ati. What then do I say? That the idols is anything? Or that an idolatrous sacrifices is anything? No. Katigenda kugwabiri. But the things the pagans, omanye ekigambo pagans, abantu bangi balowooza nti pagans kigambo ye mukafiiri. Exactly. Naye ekigambo kino kye kimu n'ekigambo gentile. Same meaning. Sure. Bw'ogamba nti ono, this man is a Gentile, this man is a foreigner, this man is a stranger, this man is a heathen, this man is a gohim in Hebrew, all is the same. Okay. You get the point? Anyone who is outside the covenant of Israel is called a pagan. Because why? What he worships and what he eats, he doesn't understand them. Okay? Katuwana kugamba. But the things the pagan sacrifice, they sacrifice it to the demons, not to Yahweh. But I do not want you to have fellowship with the demons. Kawulira akantu ako. Mu Luganda nti abanamawanga bye basinza oba bye bawaayo babiwaayo eri balubaali. Era mmwe saagala era nga tebabiwaayo eri omutonzi Yahwe. Naye mmwe saagala bwe mutyo mibiweeyo eri lubaale. Okay? Kati ensi yonna eno gy'olaba eri mu kusinza, naye most of the time ebintu byeri mu kusinza tebabitegeera. Kubanga bwe tuba tulaba mu byawandiikibwa, Abefeso essula 4:5 egamba nti waliwo omutonzi omu, waliwo okubatizibwa kumu, ate waliwo n'okukkiriza kumu. Naye ekikwewuunya olwaleero waliwo amadiini. Amadiini gano gaavaawa? Gasinzaani, garepresentingani? Ekyokulabirako ekitono, bagamba nti Katonda ali omu. Naye genda ogamba omusiraamu omugambe nti erwaleero tugenda kusabira mu bakristaayo. Asobola okutuuka ku katuuti n'agamba nti banange nziza okubasabira ku linnya lya Allah? Tebasobola kumukkiriza. Ate nga bonna bagambye nti Katonda ali atya? Omutonzi ali omu. Ekyo nikikusobera. Omu Christian tasobola kuva wano n'agenda mu basiraamu n'agamba nti nzize kubasabira mu linnya lya Jesus ne bamukkiriza. Kati awo oyinza okuŋŋamba nti ono gwe basinza akyali omu. Bakukkiriza okyuse. Bakukkiriza ze waabwe. Ogategedda. Ate ne weenenya bino by'obaddemu. Ogenda bw'oti oba mukafiiri. Exactly. So kati ekyo kikulaga nti ensi kyeri mu kusinza temukimanyi. Era bw'otunuulira okubikkulirwa essula 12:9 wuliriza bweyogera. Okubikkulirwa 12:9 naye bw'omala ogenda kumbuulira kubanga nze eddiini nga Yahwe mbadde sigimanyi. Etandikira wa mu Uganda mwemuli kubanga sibimanye. No problem, ngenda kujja waawo. Sirabangayo church nti yino ya Yahwe. It's okay, ngenda kubuulira sebo. Ngenda kubuulira sebo. Okay. Kati wanagamba and the great dragon was cast out, the old serpent being called the devil
kati wulira ekintu kino nti the great dragon oba omusoto omunene was cast out, the old serpent being called the devil, oyo ayitibwa ekitiibwa kye basooka devil oba omubi, and Satan, because okimanyi Sitaani bwe yali ng'akyali mu ggulu yali tayitibwa Sitaani, yali ayitibwa Lucifer. Bangamba juzi wano mbu yali malayika. Yes, he was an angel, and Lucifer means light giver, but Satan means light taker. Okay. So which means nti oyo yali malayika aleeta ekitangaala, naye ate bwe bamala okumusula wansi erinnya eryo ne limugibwako n'afuuka, yes, kati n'afuuka light taker. Kitegeeza ki? Atwala ekitangaala, weebale nnyo. And he, deceiving the whole inhabitant world, was cast out unto the earth, and his cherubim were cast out with him. Bw'amala okusuulibwa wansi ne bamalayika be ne balimba ensi yonna. Kyekyo lwaki tulina amadiini gano. Gano amadiini, actually the word religion simply means a man ruling over others. Omuntu okufuga banni. Okay. Okategedde? Nkategedde. So n'olw'ensonga eyo eddiini terina weetwala muntu, wabula tulina okuddayo mu nkola ey'obwakabaka. Mbadde manyi through eddiini tuba tuli mu nkola ey'obwakabaka. It is half of the truth which remains a lie. Omanyi amazima g'ekitundu busigala buki? Bulimba. Kituufu. Ekyokulabirako bw'ogaa nti oli mukwano gwange ne tutambula wamu nga tuli mu luguudo awo ne bakubuuza nti oyo omusajja erinnya lye bamuyitaani, n'ogamba nti erinnya lye omusajja ono mukwano gwange naye erinnya lye sirimanyi, obeera toli mulimba. Oyinza okuba kubanga mukwano gwo oyinza obeera otyawo nga tomumanyi, nga tomutegeera luyali. Kyekyo lwaki olwaleero tuzze wano ne tusooka okweyanjula, naawe omukwano gwo olina okuba ng'omumanyi, inwardly and outwardly. Exactly. Kati amadiini gayina half truth. Ekyokulabirako, mu Bayibuli temuli Sunday, mu Bayibuli temuli Easter, mu Bayibuli temuli Christmas. Ebyo byonna mbaga za bukafiiri. Mbaga za bukafiiri. Exactly. Naye olaba ensi yonna eri mu kukola ki? Nga Bayibuli bweyogedde nti Sitaani bw'amala okusuulibwa wansi n'alimba ensi yonna. Kati olwaleero oba osinza, because ekigambo Sunday kiva mu kigambo sunny day, worship of sun, okusinza enjuba. Monday kiva mu kigambo moon day, worship of moon. Tuesday is from the word Tui, the Greek ancient god of fertility. Wednesday comes from the word Woden. Woden means necromancy and occultism. That is to worship the spirits of the dead. Okusinza emyoyo gy'abafunga bw'olaba namugongo. Ekyo kwegamba olwaleero ekiri namugongo kusamira. Era na wano mu Buganda namugongo tusinza biki? Okusinza emyoyo gy'abafu. Exactly. Kyova olaba n'olwaleero mu Buganda olunaku lwe bayita Wednesday, abasamize tebagenda wa musabu. Tebagendayo. N'abamu tebagenda ku mirimu. Olwo tebajja kufuna ssente. Exactly. So twina Thai. Thai is the Greek ancient god of rain. Katonda w'enkuba. Thursday. Yes. Olwokuna. Yes. Twina Friga. Friga ye Bikira Maria. Bikira Maria si ye maama w'omulokozi. Kyo njagala kukiddamu. Bikira Maria mukyala mulala nnyo. Era ewaabwe bamuyita Semiramisi. Ewaabwe wa? Mu Roma. You see, English is a combination of 3 languages. That is Latin, Greek and Germanic. Kati abasajja bano nga tebana bakuweereza
olulimi luno oluzungu lusooka mu nnimi zaabwe eri. Okategedde akantu ako? Kati wano bakusunulako busunizi. So eyo friga kiva mu kigambo Friday. Yoyo mukyala ayitibwa Semiramis oba gwe bayita Bikira Maria. Mukyala muzibu nnyo. Era bwe mwogerako wano simanyi naye olunaku lulala. Then ne tubeera ne Saturnalia. Saturnalia ye Saturday. Exactly. Muganda katono nnyo se. Panga tena bakuyitibwa Roma yali eyitibwa Saturnalia. Saturnalia kitegeeza ki? City of Saturn. Kye kibuga kya Satan. Ye Saturday. Ye Saturday ekigambo ekyo Saturday. City of Saturn. What does that mean? Omukulu gwe bayita Pope mwatuula. Kati ogwolooza Pope Akikirira ani? Tewaliyo omuntu gwe basobola kuyita father nga talina maaza. Papa y'Akikirira Siitan ku nsi. Okategedde kati amadiini g'owulira ge bayita amadiini gonna mwegafubutukana obwabeera omusiraamu. Era ne mbyawandiikibwa bwe tugenda mu Bakolinsi ekitabo ekyokubiri essuula okuva ku gwe 13 paka 15 etugamba bweti, for such ones are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Messiah. Kubanga abo abalinga abo abatume babulimba era abafaananyizibwa nga abatume b'omulokozi abeefaananyiriza. There is no marvel in this. Tewali kyakwewuunya mu ekyo. For if Satan disguises himself unto the angel of light, kubanga ne Sitaani actually agamba nti tewaliwo kyakwewuunya mu kino, kubanga ne Sitaani naye yeekyusakyusa okubeera nga malayika waki w'omusana. It is not a great thing then if his minister also poses themselves as ministers of righteousness, whose end will be according to their works. Era tekikwewuunya nti nabo abaweereza be nabo ebikolwa byabwe nti nabo abaweereza be bwe beefuula nti balinga abaweereza ab'ebyobutuukirivu, naye mubalabire okusinziira ku bikolwa byabwe, ebikolwa byabwe. Era bw'ogenda okutunuulira bulungi olwaleero amakanisa gonna gafudde olw'ebikolwa ebiri mu makanisa ago. Bikolwa ki ebyo byoyogerako ebiyinza okuba nga bisa amakanisa? Mpozi ng'eyo tetunaba kutuukawo katono. Kati omutonzi nkugambye ayitibwa Yahwe, omulokozi naye ayitibwa Yashua, not Jesus, agamanya ge bamuyita ago. Jesus Christ, Jesus kati omulokozi ayitibwa Yashua. Naye nga Jesus ffe tumuyita Jesus. Olwaleero mumuyita Jesus naye ate nga kikyamu. Kubanga first of all nga bwe twogedde nti a name is a revelation of authority and character. When you change the name, meaning, character and authority changes. So amanya tegakyusibwa. Erinnya lye lireeta ekikolwa ky'omuntu kiki kyalina okubeera. So kati olwaleero bwe nkubuuza nti Jesus kitegeeza ki? Tokitegeera. Mwana wa Katonda. Si bwe kiri. Kubanga mu Bebbulaniya eyajja otununula eyajja otunukula mu bibi. Mu Bebbulaniya buli linnya lirina amakulu. Kati erinnya Jesus has no etymology. It's a Greek hybrid. Okategeera? So kwegamba tategerekeka. It has no etymology. Etymology kitegeeza terina mirandira. Naye bwe tuddayo mu ndowooza y'Olwebbulaniya, erinnya Yashua litegeeza ki? Litegeeza salvation of his father, which is Yahweh. So in other words, erinnya ly'omwana liva mu lya kitaawe.
kati bw'oba totegeera linnya lya mwana tosobola kutegeera kitaawe. Nina ekintu kye neewuunya ojja kunsonya okuyingiramu awo. Yes. Nti ffenna tukkiriza nti Katonda ali omu. Yes. Yaawe gw'oyogeddeko. Yes. Nti ali omu. Yes. Naye kye neebuuza nti bwe tudde eno ate mu madiini. Yeah. Buli omu alina eddiini eyiye. Kyalibadde nti ffenna tukkiririza mu kintu kyekimu kubanga omuntu y'omu gwe twogerako newulira bali abagamba Jesus abamu bagamba ffe si Jesus nga gwe bw'ogamba bali eri Muhammadi nabo owulira boogera lwaki confusion eri awo confusion eno evaawa nga bwe nkugambye confusion eva wa Sitaani kubanga bwe tutunulira mu Bakolinso omutonzi agamba Abakolinso essuula 10 oba 15 33 14 agamba nti Yahweh is not the author of confusion. Omutonzi atandika akavuyo Sitaani yakatandika. So in other words bino byonna byolaba ebiri mu madiini amadiini gano tegava eri omutonzi kubanga leka nkusomera wano ekyawandiikibwa Abefeso essuula 4:5 egamba bweti one Yahweh omutonzi omu, that is a family. Kati bwe mubeeramu mutyo kiba kitegeeza nti kati mwenna mufuuse family. Family eno yonna erina okuba ey'omutonzi nga bwe yatutondeera. One faith okukkiriza kulina kubeera kumu and one baptism n'okubatizibwa kulina kubeera kumu. Bino biri mu ki? One Yahweh, one baptism, yes, and one faith. One faith. That is Abefeso, exactly. Katonda exactly. That is bosoma Abefeso sura nyawo gwokutana. Naye ffe tuli ku nsi naye kati buli muntu exactly ali mu kintu kye. Kati bw'oyogera ku Allah bw'ofuna Bible nga eri original ng'eno gye nyina. Eno Bible yange bagiyita Hebrew Roots Bible. Hebrew Roots Bible etegeeza direct translation. Direct translation ekitegeeza eva mu lulimi lumu lwokka Olwebbulaniya neyingira mu Luzungu. Teyita mu nnimi ndala zonna. Kati bw'ofuna ekigambo Allah mara kyessuula 2:2 ojja kusanga nti Allah kitegeeza kikolimo. Kade mwakantu ako manyi nina seeka wano ku kamera kade mwakantu ako kitegeeza kikolimo okitegedde nganango era omutonzi yali awooninga abantu n'abagamba bw'ati if you will not hear tibwe mutawulirize and if you will not set it on your heart to give glory to my name era bwe mutakiteekanga ku mitima gyammwe okuweereza erinnya lyange ekitiibwa says Yahweh of hosts bw'atyo bw'ayogera Yahweh ow'eggye then I will send a curse nja kukola ntya nja kusindika ekikolimo kaziraba njagala olaba akagambo kano the Hebrew word here for a curse is Allah. The Hebrew word here for curse is Allah. Era olwaleero Allah alidde ensi yonna n'amalawo. No gye mubuuzi bw'abaayo omusiraamu. The curse. A curse. Kikolimo. I will send a curse on you and I will curse your blessings and indeed I have cursed it because you are not setting it on your heart. Era naddala nakati namaze dda okukisindika kubanga muganye okukiteeka ku mitima gyammwe. So olwaleero ekikolimo kiridde ensi yonna nga kiyitira mu linnya lyani Allah. Okategedde. Si musiraamu akijjawo ate. Manyi kintu kye neewuunya nti simanyi era ky'ovola nkubuuziza confusion evaawa. Nti kati bw'osoma Allah oli mukasoma mu Bayibuli. Bwe tusoma enzikiriza yogambye bagiyitaani congregation of Yahweh oba Yahweh okusinza kwa Yahweh mpulira abakristaayo tusiiba tukyogera mu kyaki bakyogera so kati neebuuza confusion eno weeva wagga ogambye Sitaani yaleeta confusion. Exactly, Sitaani yaleeta confusion.
So nga tulaba Sitaani yasindikibwa ku nsi. Yes. Oba ku nsi simanyi. Yes. Ate ne Jesus n'asindikibwa naye n'amala najje. Simanya. Omulokozi yasindikibwa n'amala ekiseera kitono nnyo Yashua n'addayo atudde ku mukono gwa ddyo. Actually ekigambo omukono gwa ddyo kye kitegeeza kubanga mu bwakabaka bw'eggulu tewaliyo nti guno mukono gwa kkono guno gwa ddyo because the heaven is round. Eggulu lyonna lyetooloola. So which means kyategeeza omukono gwa ddyo, that is authority and power. Yaweebwa obuyinza bwonna. Amaanyi n'obuyinza. Ge makulu g'ekigambo ekyo. Yes. So in other words kati kyembadde ngezaako okunnyonnyola wano nti amadiini gano ge galeeta ebintu bino era divide and rule eva wa Papa. So tugambe nti ebintu bino bwe tubyogerako ddala birimu ebyobufuzi. Birimu ebyobufuzi munda. Ebyajja okusobola okulaba nga dividing exactly who is is what. Kubanga ne God tekitegeeza mutonzi. Never. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze hajikaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Hajikaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. The word God comes from nakugambye oluzungu luva mu Nimes. English is a combination of 3 languages. That is Latin, Greek and Germanic. So kati ekigambo God, in fact bw'ogenda okukiwulira abakyogera obulungi ng'omusajja Kayanja ye akijjayo bulungi akiyita God. And my God shall give you rich. Kati ekigambo kino God eri G-A-W-D. God. It is G-A-W-D. God is a Babylonian deity for fortune. Katonda lubaale ow'aba Greek ow'ebyenfuna. Yes. So yes. Ayogera nti God. Yes. Kati mwemuva ekigambo God ennyukuta 3. God. G stands for gold, O stands for oil, and D stands for diamond. Mfuna. Temule mutonzi. Sente njerere. Nabo. Bwato oyinza okumfuula omukafiiri. Wambadde ebintu byonna ndaba bitambulira mu byanfuna. Okategedde ako. N'ekigambo God kyekyo. Era bwe tugenda mu Isaaya. Omutuufu alina gamba God. Ogambye na kiri God kitegeeza ati. Of course olubale ow'ebyenfuna. Exactly. So bw'oba osinze oyo oba ofuna maanyi. Era omutonzi awooninga. Era leka nkikusomere Isaaya 65:11. Awooninga abantu obutamuyita God. Era n'abagamba nja kubassa ekitala olw'okumpita erinnya eryo. Abantu tebabitegeera. Abasomyeko bonna ba God. Yes. Tebabitegeera. But you are those who forsake Yahweh. Yemwe abeerabidde Yahweh. Who forget my holy mountain. Mwe abeerabidde olusozi lwange olutukuvu. Who lay a table for Gawad. You know what? Gawad. Kati kankuteerewo amakulu gaakyo. Yes. WD. Exactly. Gawad or God is the name of the Babylonian deity for fortune. And Meni is the name of the deity for fate. Meni kwegamba ye katonda w'ebyeki ow'ebisiraani. Yahweh is rebuking the people for exchanging his exalted name Yahweh with the name of the false deity God. It is most ironic that on the US dollar, which is the reverse currency of the world, that it is written in God or God we trust. Mulubale waffe ow'ebyenfuna gwe tukola ki gwe tusinza. Most are doing it this today, breaking the third commandment. No Bible yontuufu eno. Exactly. Era kati ntuuse okuwulira abamu kati bagenda gamba ono byasoma yo si Bible.
Yes, of course, abantu bonna tebasobola kusanyusibwa. Wane wafuulira Old Testament, New Testament. Kati awo simanyi. Ndimu Old Testament. Old Testament. Exactly, that is Isaiah. Okay. Yes. Yes. Okitegeera. Ng'ebyokusifu bingi biri mu Bible. Ebintu ebyekusifu bingi. Era bw'otafuna muntu eyatendekebwa okusomesebwa n'ava Isirayiri. Kubanga ekigambo ky'omutonzi tekiva walala wonna. Kiva mu Isirayiri. Gwe watendekebwa okuva Isirayiri. Exactly, ndi musajja mu Isirayiri era natendekebwa okuva mu Isirayiri. Otegeeza ki? No, okubeera omu Isirayiri abantu bangi balowooza nti olina okubeera nga kalayo. Badde ndowooza oli muna Uganda. Ebo nganti oli mu Isirayiri. Wagenda n'osoma Isirayiri. Anti kati kiri bwe kiti. By the way, bw'otunuulira n'entambula y'abantu yonna bwe bagenda okujja mu nsi muno mwe tuli. Abaasookamu bw'okola history yokka naye yokka yeenyonyola oyinza okusanga nga bajjajja baffe ne bajjajja baffe si baawano nga balina gye baasibuka ne bajja eri. Kale nno olwaleero gwe weeyita Munnayuganda naye nga originally you are not. Ekyokulabirako ani mu Isirayiri ngenda kukuwa 3 points. Bw'oba oli mu Isirayiri olwaleero ogenda kwefinding out. Number 1, you look like a rich man even when you are poor. Mu Isirayiri olabika ng'omugagga n'obwobeera omwavu. Namba ey'okubiri, you are hated without a cause. Okyayibwa nga tewali kyokoze. Namba ey'okusatu, mulabika ng'abangi ate nga muli batono. So eyo oba olaba nga ey'okuna gye nsembyayo okwagala ensi ya Isirayiri. So bw'olaba nga ezo points nnya zonna ziri eri gy'oli obanga olinako emu manya nti you are part of the nation of Israel. Exactly. Okay. Yes. So kinkoze bulungi okubaako naawe okwongera okumanya ate nzikiriza mu Uganda muno muli wa mwenga. Tusabira ku Batvale primary school tumazeewo emyaka nga 10 plus. Bakite muzimba. Well, tulinawo ne kuŋŋaaniro lye twazimba Matuga naye nga wano ku Batvale tupangisaawo every Shabbat buli Saturday olunaku olwo lwe twagambye lwe twalabye nga balwonoona naye nga lwe lunaku ate olutukuvu. Nammwe musaba ku lunaku lw'aba 7th day. Tewaliyo muntu nti bamuyita mu 7th day. It is the day which is 7, not a person. Ekyo nayo confusion mweri. Abeeyita aba 7th day kikyamu. Ekigambo kyandibadde nti nze ndi musajja olunaku kubanga olunaku ye 7th day. Kati gwasinza mu lunaku olwo wandiyise omukuumi wa sabbiiti akuuma sabbiiti oba sabato. The observers of the Sabbath, the keepers of the Sabbath. Naye tewaliyo omuntu nti ayitibwa mu 7th day. Exactly. Okay. Yes, sir. Naye nga nammwe lwe lunaku lwammwe. Lwe lunaku sirugamba nti lwe lunaku lwaffe. Sirugamba nti lwe lunaku lwaffe. Musinza, lwaki lwe mukuŋŋaana. Mu Bayibuli omutonzi lwatugamba nti a man shall work for 6 days and on the 7th day is called the Sabbath. On the 6th day. Man shall work for 6 days. Leka tugende mu maaso tulabe. Njagala okisome busomi. Tukisome. Kuba n'ennaku ze tusaba nazo zeewuunyisa. Exactly. Nti abamu lwakutaano, abamu lwa mukaaga, abamu lwa Sande. Ekyo nakyo olyebuuza kyo kivaawa. Exodus 20 from verses 8, I hope so. Remember the Sabbath day to keep it holy. Mujjukirenga olunaku lw'omusanvu okulukuuma nga lutukuvu. Lwa Sande. Lwe lunaku olw'omusanvu. Lwe lubayita olwaleero olw'omukaaga ate abasabiramu ne babayita olunaku lwa musanvu. Ekintu kino kivaawa abamu okulowooza nti olw'omukaaga lwe lunaku olw'omusanvu. Abamu okulowooza nti olwa Sande lwe lunaku olw'omusanvu. No, Sunday is the first. Gwe bwe wali osoma, what was the first day of the week? Monday. Are you sure? Bwatandika essomero wamagwe musajja olunaku olubereberye lwe luliwa? Ye Sunday. Nakugambye zino tebaziyita nnaku nazikuyitiddemu zonna. Naye kye bakola kye bayita theological replacement.
okubika amazima ne baleeta akantu ne bateekawo ekikyamu. Kati olunaku Sunday lwe lunaku lubereberye. Olunaku olwokubiri ye Monday. Olunaku olwokusatu ye Tuesday. Olunaku olwokuna olunaku olwokutaano. Yes, olunaku olwokutaano ye Thursday. Olunaku olwomukaaga ye Friday. Kati ate bikyukirawa. Nanti kati bw'otandika okiraba. Yes. Nga bw'ogambye nti bwe twalinga tusoma baatugambanga Sunday. Exactly. Ate bw'ova mweyo mu primary n'ogenda ng'ojjojja ate batandika okugamba nti Monday. Nga toli mu kusoma kisome. Kati awo ne batandika okukikyamya. Era olwaleero lwa Monday. Era buli omu agamba olunaku olusooka mu wiiki. Monday. Era buli omu yenna bw'ayogera. Kati eno bagiyita Gregory calendar. Eno Gregory calendar y'abaki y'Abaroomu. Naye bw'otunuulira Bayibuli tekiyitangako first of all Bayibuli ekugamba nti mu lunaku olubereberye yatonda kino ne wabeera ekawungeezi ne bubeera ku makya. Then ekawungeezi olunaku olulala ne luyingira. Kubanga olunaku lutandika ng'olulala luggwamu. So we have first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day. Then the seventh day is the Sabbath. Seventh day ye lunaku olw'omusanvu. Ensi yonna katuwulirize. Remember the Sabbath to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. In other words, anyone who does not work should not be eating. Because if you eat when you have not worked, where did you get the food? Maybe you stole it. Bwe bakuwa tosobola kugamba nti buli lunaku balina okugenda mu maaso nga bakuwa. Ekyokubiri, it is also a taboo to start keeping Sabbath when you did not work. That means oba omenye etteeka eryo. And the seventh day is the Sabbath to Yahweh your Elohim. Ekigambo Elohim kitegeeza mighty one, that is Hebrew word. Ow'obuyinza. You shall not do any work, you, your son, your daughters, your male slave, your slave girl, your livestock, and your stranger who is in your gates. Tewali kukola mulimo gwonna lunaku lwa kuwumula. No MUSEVENI day bwakola. Exactly. Namwe bumukola. Exactly. Okay. For in 6 days, MUSEVENI day gamba nti omukuumi wa Sabbath kyakola. Nanti bobo beyita. Okay. For in 6 days, Yahweh made the heavens and the earth, the sea, which is in them, and he rested on the 7th day. On account of this, Yahweh blessed the Sabbath day and sanctified it. Hallelujah. Amen. Kati ekigambo hallelujah omanya amakulu gaakyo. Ekigambo hallelujah kitegeeza praise be to Yahweh. Okay. Not praise be to God. No. No. Okitegedde nedda kati awo ngamba nti ate kyekimu. Exactly. Kirimu bintu birala nnyo byanfuna. Niwangambye etegeeza ki? Bw'onooba odda mu gundi ojja kubiwulira. G stands for gold, O for oil and D for diamond. Kwegamba nfuna. Byanfuna. Naye bw'okizaayo mu originality yaakyo, it is Gawad or God. Okay. God is a Babylonian data. Kat King James here in troops. Nenga, that's the same meaning. Okay. Yes. So ekigambo God. God. Exactly. Okay. Kale njagala kujjayo eyo mwami Karugaba. Yes. Kubanga mpande at least brief. Olina kyontangazizaako nange kansubire nti bituufu kuba nkimanyi. Era ngenda kubawa ne website. Website yaffe. Bino mpozi ongambye obijja mu Bible. Exactly, biri mu Bible naye nga genda ne ku website. No, tusooke Bible endaga tuli mu Bible. Eno Bible bagiyita Hebrew Roots Bible. Okay. That is direct translation. So kyoyagala bw'oba oyagala okumanya Allah kitegeeza ki? Okisangamu. Bw'oba oyagala omanya God kye kitegeeza okisangamu. Exactly. Ate tulina n'obutabo bungi. Nzikiriza nkubuuzeemu. Bayibuli ani agiwandiika? Okay, ekigambo kakati bw'oba osoma eyo eri
eva mu luzungu ngedda mu Luganda oba eva mu ki Hebrew mu Rebrania yes mu Rebrania ngedda mu luzungu ani agiwandiika anti kati kyali wandiika golodi wandiika ebyo ebintu ebiri obuuze ekibuuzo kirungi nnyo kati ngeno tena bakuyitibwa Bible yali eyitibwa scrolls era waliwo omusajja gwe nawaludde wano ng'otudde naye musajja oyo yansanyusa yayogeramu ebintu birungi nnyo n'obufumbo bwe tugenda okuddamu awo oluvannyuma namuyita Pastor Suman Musisi Pastor Suman Musisi okay yaliko omusiraamu yali musiraamu omanyi abasiraamu bano balinamu empisa ate ez'ekyarabu okay omanyi waliwo difference between Arab and Muslim I know you know that si buli muwarabu yenna nti musiraamu kati ezo empisa ezo ezimu zefaananyirizaamu neza Israeli kati katuddeyo wano ekigambo Bible kitegeeza kikyo ekigambo Bible kiva mu kigambo Biblos Biblos kitegeeza collection of many books kwegamba kuŋŋaaniro lyaki kuŋŋaanya ebitabo ebingi exactly kuŋŋaaniro lya bitabo naye nga edda tewaabeerangawo eyo Bible waabeerangawo scrolls zawandiikwanga emizingo egyo gyawandiikwanga ku gundi zaki the cover of the skin of the sheep ku maliba gaki gendiga era ndaba abantu olwaleero bagamba bugingo osimanye yayokya Bible ekigambo n'okwokya Bible tebakitegera kikitegeeza exactly okwocha Bible it is purification era bwebeera Bible bwebeera nga eri yenyini ey'omutonzi gye yateekawo tejja it can't get burnt gana amabayibuli agali mu kujja omutonzi taliimu that's the fact okitegedde naye olita yajokya lwekyo of course naye alina obuzibu ng'omuntu but still he was a bit of course he was half of the truth nga bwe nakugambye it is still a lie naye nga ate ekigambo kye yali ayogera kyali kituufu kubanga omwoyo omutukuvu tasobola kubeera Holy Ghost no tewaliyo omuzimu mutukuvu okitegedde omuzimu gusigala muzimu you cannot call an evil spirit that it is a holy one. The Holy Spirit, in fact, Abeblani abo bakiyita Raha Kodesh. Raha Kodesh means Kodeshim, kwegamba set apart spirit. That is what we call the Holy One, the Holy Spirit. So the Holy Spirit cannot be translated as the what? As the Holy Ghost. Mu Bible gyosoma tekirimu ekyo. Ebyo tebiriyo. Bible gyosoma. Ojja kusanga mu Holy Spirit. Holy Ghost tekirimu. No. Ojja kusanga mu Holy Spirit or Raha Kodesh. That is the spirit set apart. Okay. Yes. Okay. Yes. So Bible is a collection of many books. It's a collection of many books. Kati eri kye kyaliwo. Nti wabeerangawo kati bw'otandika ebitabo bino okubirambika tulina kye tuyita Torah. Those are first 5 books. That is Bereshit, which is Genesis. Then netubeera ne Deuteronomy kwegamba you know. Then we have Exodus. I have not arranged them, but I just wanted to tell them about. Naye bwe ngenda okuzaarranginga era nakyo tusobola okukigenda mu maaso kubanga it is Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus and Deuteronomy. Byebitabo ebitaano. Kati bwe tuvaawo ku bitabo ebitaano ne tugenda ku bitabo eby'abannabbi bino ebitaano byonna byawandiikibwa Musa. Okitegedde kubanga Musa omutonzi yamwerabisa namutegeeza ebyaliwo emabega namwebikulira nawandiika ebyo ebitabo 5. Kati ebitabo biri ebirala byabannabbi ojja kusanga bino okutandikira ku First Kings bino byonna ebyo byonna
wetutandikira oba tutandikira ku Samuel, something like that. Sibimanyi. Kale n'olw'ensonga eyo tutandikira ku Joshua. Then ne tudda waggulu eyo. Kati ebyo ebitabo ebisinga okutuuka mu Old Testament weegwerayo ebyo ebitabo by'abannabbi. Kati tulina New Testament gye tuyita New Testament. Kati ebyo ebitabo byawandiikibwa abaki ba disciples bayita batya mu Luganda abayigirizwa. Exactly, yes. Kati be bawandiika ebitabo bino. Ne Shawulu bonaabo gwe bayita Sawulo olwaleero ebbaluwa za Sawulo bitebyo. Kale bw'obigatta byonna yeyo gye tuyita Bayibuli. Yes. Naye obuzibu obwaliwo nti ekiseera kiri abafalisaayo n'abawandiisi be baali bawandiika ebitabo bino ne bajja bafuna corruption. Roma bw'emala okutwala Isirayiri nayo nereeta obulimba obulala nebuteeka mu Bayibuli. Kubanga first of all Roma ekyokulabirako tebakkiriza nti waliwo omutonzi omu. Bo baagambanga nti buli lunaku lulina katonda waalwo. Kyova olaba olwaleero waliwo bakatonda bangi. We have so many gods. Naye ng'ate tulina omutonzi ali atya? Ali omu. Ate ekyokubiri omutonzi gwe tulina takwataganya linnya lye n'ebintu byonna. Ayitibwa linnya lye yekka. Kyova olaba mistake olwaleero ekolebwa. Bagamba nti tulina big G ne small G. Naye ddala small ka mizimuzimu. Then eri eyakatonda. Naye kati nze bw'oba oyogera ku G ngenda kutegeera nti ati essaawa eno ogenda kwogera ku ki? Ku mutuufu. Bw'oyogera God. Oyogera the capital one. So in other words what you are saying olinga agamba nti capital G ye lubaala omunene, then small G ye lubaala omutono. Kale musumba obangu yite musumba mumuyita muti. Yes, ekyo kituufu. Abasumba. Yes. Okay. Yes. Neyanzege ebigambo ebyo byetwogedde kandowooze nti mujja kubiwuliriza, reaction yammwe ejja kubeerawo. Naye ekituufu kiri nti kyemmanyi nti obulimba butambudde emyaka 2000. Kyova olaba n'olwaleero obulimba okumanya nti bungi. Olwaleero tuli mu myaka 2000 mu meka mu 2023 23 nabwo obulimba. Lwaki olwaleero batubalira 2023? Babala okuva omulokozi lwe yazaalibwa naye tebabala nga tanaba kuzaalibwa. Kati bw'oba ogassa obudde buno tuli actually very tuli katono nnyo okutuuka mu myaka 6000 years. So kati olwaleero omuntu bw'ayogera emyaka 2000 it is a shocking thing. Kale n'olw'ensonga eyo it has been a chain of lies. Someone would be lied and he goes and lies others. Naye ate kyekiseera we are living in the time of restoration. Tuli mu kiseera ate ekyokukomyawo amazima oba eky'ebintu byonna okukomezebwawo okutuukirizibwa. Bingi nnyo tujja kuba tweyongerayo, nja kusomesa ku marriage. Najulirako wano katono nnyo ng'owooluganda ajogerako it was very wonderful. I liked him so much. Era naye waliwo point gye walemerako ng'omubuuza ng'omugamba ku Romans chapter 7 verses 1 to 3. Nonga naye nga kyogera ku bakazi bokka. Naye nja kuwa bwe mbanzize tujja kutandikirawo nkulage nti effect ziri ku bantu babiri. Tujja kufuna obudde. Tujja kufuna obudde twogerewo nnyo. Weebale nnyo. Era nja kukulaga n'ekirala nga sinaba kumaliriza nti omuwala bwe yafumbirwanga n'asanga ng'abadde mbeerera virgin n'omutwala ewammwe n'omuwasa bw'oyagalanga okumulimbirira n'ogamba nti omukyalo ono gwe natwala nasanga nga si mbeerera. She did not have or possess tokens of virgin.
then that means kubanga edda omukyalo oyo bamukubanga amayinja ne bamutirawo naye gwe omusajja singa omulimbirira kiki ekyakubeerangako kubanga balina okuprovinga tujja bifuna ebyo nsumba kunakolala esebu kale n'olw'ensonga eyo nsiibula mu linnya erya Shwa omulokozi abampeere omukisa n'okweyongerwa okuwulira erinnya lya Yahweh liweebwe ekitiibwa Yashua agulumizibwe.